Akabenje kano kagudde ku saa 10 e Kachira ku luguudo lw'Ejjinja oluvannyuma lwa lukululana eyabadde yeetisse amafuta okulemerera omugoba waayo n'etomera ekimotoka ekirala. Abantu babiri be balumiziddwa mu kabenje kano. Bo bannajjinja bino olwabagudde mu matu bawozezza kimu nti ddungu ayize era bwe batyo ne banoonya ebidomola n'emikebe ne batandika okuyoola amafuta. Bo tuli kusera mu bungi wanjogera nze nakatwala ebidomola ebyo bibiri era kyemanyi kirina emitwalo gyange 10 Poliisi yalwanye nabo okubaziyiza okuyoola amafuta gano olw'akabi akayinza okukavaamu naye nga buteerere. Obubenje bw'ekika kino buzze bubeerawo mu ggwanga era nga bulese bangi nga bakkiridde ezirakumwa ssaako n'abalala okusigala n'obulemu ng'akanaaluzaala aba ku muliro okwaka oluvannyuma lw'amafuta okuyiika. Wabula kino tekirobedde bannayuganda kwagala kusena mafuta buli ebimotoka by'amafuta lwe bigwa. Mu mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde abantu abasoba mu 33 baasirira mu nnabbambula w'omuliro oluvannyuma lw'emmotoka y'amafuta okugwa ku Northern Bypass e Namuŋŋoona era nga n'abantu abalala bangi baalumizibwa. Daboli nabalaba mwana abantu bafudde baluse. Septemba nga 22 omwaka ogw'2011 abantu 4 baafiirawo oluvannyuma lw'ekimotoka ekyali kiyingira Uganda okuva e Kisumu Busia okugwa mu mwala ng'abantu abasoba mu 6 baalumizibwa. Novemba nga 18 omwaka ogw'2010 ekimotoka kya kampuni ya Total kyakwata omuliro e Namagoma ku lw'e Masaka ng'abantu 4 baalumizibwa. Mu Oktoba ng'ennaku z'omwezi 24 omwaka ogw'2010 baasi ya Keke eyali eva e Koboko yatomeragana n'ekimotoka ky'amafuta mu disitulikiti ya Noya ne kyaka omuliro ng'abantu 2 baafiirawo ate abalala abasoba mu 15 ne balumizibwa. Mu Maaci nga 9 omwaka ogw'2010 ekimotoka ky'amafuta kyayakira mu katawuni k'e Seeta e Mukono ng'abazinyamooto 3 baafiirawo nga bagezaako okuzikiza omuliro guno. Gwanga bwe yali ayogerako n'abantu abakuŋŋaanira ku Northern Bypass oluvannyuma lw'abantu abaali basena amafuta Namuŋŋoona okwokyebwa omwaka oguwedde yakuutira abantu okwewala okusembera awali emmotoka ezigudde nga zeetisse amafuta wabula ng'alabika ng'eyali afuuyira endiga omulere.